Since the tournament has just begun, we are going to be Konkromanta, Krohasa, Tera, and Tikiana. For now, Araka World Cup your last year. You get what me say? Tournament engeri nti yakatandika. Tugenda kutereeza buli kimu. Abantu abaleeyo tuve muzanyo mujje munyumirwe abayimbi nga basanga omupiira. Since the tournament has just begun, we are going to be Konkromata, Soroka, Astina. Chirisha tewali bas kakati wano betuli ere bagita yali etibwa Bayan Sports Complex, but right now yachuka olw'essomero eririwo n'ekisawe kisigala nga weekiri, so katulina group yaffe bagita Big Up. Tulinamu abayimbi, tulinamu baproducer, tulinamu ffe abaweereza, abantu abali around entertainment ne bakwano baffe. So literally twekolamuko kye bayita Bugala mini galas nga tulina ennaku enkulu ezijja tusamba yakakopo wabeerawo emidaali. So eno ye tournament yaffe esembyeyo omwaka guno twekozeemu groups za mirundi tukozeemu ena. Waliwo Black Avi esamba right now erimu Nasimu ekulemberwa Zuli Tams, tulinawo Akikooze Digital ekulemberwa VJ Junior era mulimu namo abasambi mangi, tulinawo B2C ekulemberwa B2C, then netubeerawo ne tumutenda asabedero netubeerawo ne timu esemba bagita Urban Empire ekulemberwa Ratib Urban Empire. Omupiira ogumu already gwasambiddwa B2C ne Urban Empire, B2C ne gwangula. Era eno omu ku maami abali mu timu yange ya B2C abakuba eggole eyakkaye bamuyita O0, naye kakati wano ono bamuyita Dero omu ku ffe ategese era asobola okunyonyola biri bitya ebya tournament. Kati era nga olaba yo ogamba otakyekiriwo tusambira ddala kwata ku socks wansi kuva ku ngato abantu balabe bategeere nti King Michael mundiba mukambwe nnyo. Eno tournament tugitegese nga abasambi abayimbi abasamba n'abantu betukolagana nabo betukuze nabo okitegeera ate abakola emirimu egy'enjawulo. So mpiira guno tutraininga wano buli lwa Monday lwakusatu n'olwokutaano. Lwaki kumanyigana ne bakenze era bajja ne batuuyana wano, fashion design omulaba waali, Urban Latibo w'amabaala waali, King Michael Mimbi ba B2C bagenze nabo basamba, Shidi producer uno yalondeddwa mu nsi yonna wa 10, Urban Mabereya n'oli kugamba mpiira guno gutugatta gutuyamba. Kati eno tournament gyetutegese bagita Big Up tournament. Lwaki tugiteeka buli luvannyuma nga omwaka gugenda kuggwako ne twemanya ne tukola parties ng'abalala companies endala bwe zikola party. Naye kakati ekiri wano tournament etandise leero egenda kuggwa nga meka? Egenda kuggwa nga 16 December. Tunyumirwa tukola emirimu egy'enjawulo, twewe emirimu ne tukola tutya ate era n'ekirala tuli healthy nga bw'otulabeera. Okitegedde okusamba omupiira guno gutuyambye nnyo, okitegedde. So tuli mu kunyumirwa era abantu abali eyo abatulaba tusambira wano ku Bayani Emunyonyo. Bw'oba owagira King Michael mu muziki ne mupiira jangu obeerewo wali ng'asamba, owagira B2C omukwano gukola ki gubaluma jangu olabe wano be gubasiiwa nga basamba. Esco wuno NTV, Urban wuno Mabereya wa Latalaza, Pande Music wuno. esebo So mpira gwa baserebu. So tournament yaffe etandise ate era tuyita ba sponsors. Nina bamusya, nina bakagwirawo, nina babunga bet banji nnyo, nina Latalaza, tulina kanso waffe uno naye asamba, okitegeera. So tubayita mujjenga munyumirwe okutuuka 16 final tujja bayimbiramu. B2C ajja kuyimba, King Mike ajja kuyimba, MC Esco wuno okitegeera, producer ajja kubaawo, ono ajja tu designinga, Urban Latibo yagenda otegeka final. So table zijja kubaawo, abawagizi baffe abaleeyo mujje tunyumirwe. So tournament yakatandika tuli gundi. esebo Africa, Uganda, Tata ndi bulungi nga bolaba tuva mu kamaaki tuweka mudde. Tulina ebintu bingi nnyo bye tukola wano, tutereeza amaka, biyamba omubiri okubanga waba akalwadde akajja mu mubiri tekafunvubira ate kuteeka wansi. So n'essaawa zino so tubadde tuva mu kukola mu katournament kaffe. So katournament kano tukakoze nga ka mukwano.
gwe tuyina n'abantu abasi kuba bangi abazze era batuyingiddemu ne VJ Junior wali Junior soko omuyita gye ya ne VJ Junior wali chairman ne Mr Moshi naye chairman atera okujja ne tusamba wano so akapiira kano katuyambye nnyo n'okuyambagana mu bizibu bye tulina wano tetukoma just kusamba kokka ya so njagala okwebaza basponsor bafa batufunira ku mijozi so I think the next match je tudamo zanya tugenda kuba na mijozi mipya ya ki refreshing obongo okubanga tetulowoleza mu box emu oba kitegeera kitsokera ddala ekyokubiri kiyamba ffenna okugatta wamu kozi tuyambagana mu bintu bingi leero tusanze kanso wano enkyange namusanga walala munaye nga yampisaawo ya so kituyamba nnyo mu ngeri bwetyo ekikumba Fashion King. First of all kino kyamaanyi nnyo kuba kireeta unity wakati waffe ffenna ba celebrity n'abantu abalala bulijjo of which ne bana abantu ababulijjo nabo baki ba mugaso nnyo mulimu baloya mulimu baani muli betubeera awamu ffenna tukifunamu so sanga abaloya nabo batufunyeeko emirimu nange mbafunyemu emirimu ne ba artist batufunye kuga tubeera awamu nga twezimba so nze ndowooza kintu kirungi nnyo neera kirimu inspiration y'amaanyi nange kinewo alinda sokoleke soke muwulirize si bya mpaka leka njogere obadde oyagala kwogera ku ki ekisookera ddala ekisinga okubeera ekibi era ekikwasa ennaku ekyennyamiza abategesi bambwa ekisookera ddala ekyo twagala tukyogere omupiira nga tegunnatandika bataddewo nnyo embeera etetagisa tetwagala kumanya byakutereeza ekisookera ddala bagadde batujje kuba kimanyi ttiimu yange y'amaanyi ekitegeera ttiimu yange erina n'akademi ennambirira gy'olaba bo kati bakitegedde nti ttiimu gyendese y'amaanyi basoose tukyankalanya bagobamu abazanyi baffe ekitegeera njagala oyogera ebyotegeera simanyi oba weweggalira mu studio otandika okunywa enjaga ekitegeera naye tetuganyi ttiimu yaffe olwaleero eruzinze batukubya akagoolo kamu naye lwe tunaddamu okusamba bo balina okukakasa ttiimu yaffe eringa Manchester United eri eva challenge baneva equad tewali mucuba kikyotegeeza omucuba wobeera nga oli professional footballer kikyotegeeza omucuba ekitegeeza bino byetuze tebirina makulu bwe biba birina amakulu benaleese baana basambi ba mupiira saalese muzi wa kigaali okitegeera ate nga nabo twaba bagamba kyegambye nti abategese bafu balina okumpuliriza kuba ekisooka nze ndi mukulembeze ate ali certified okitegeera ensonga zange bwenzogera zibaamu eggumba oba baagala oba tebaagala balina owuliriza ensonga zange okitegeera era baziwuliriza ne mamanyi ne batugamba tukole ki abali kakiiko teweetaaga na balaba banyiiza era oba oyagala owakakiiko mubuuze mu luzungu tomubuuza mu luganda ekitukubiza tiimu ye baleese abazanyi ba firimu okitegeera mulimu bayoni byawo ba junior okitegeera muli tota abasambi abazanyi ba firimu okujja osamba omupiira okitegeera tiimu ejjudde simanya abayimbi batubye bubbi we are swift nze sibaddeewo ku mupiira coach mbadde yesebo ya tournament we twali tugitandika twayisa amateeka naye ezo ensonga zonna nsonga ntono era tuzimaze era bamaliriza basambi yadde beekwasa nti nno bakyankalanyiziddwa naye nga tournament etambudde bulungi first day era tusaba abantu webanga gye bali eyo bajje balaba omupiira balabe baserebu babwe basamba banyumirwe ebyo tebibula mupiira naye since the tournament has just begun we are going to be Konkurumanta, Krohasa, Tera and Tikiana. For now, Araka, one cup your dust here. You get what me say? Tournament engeri gye nti yakatandika tugenda kutereeza buli kimu abantu abaleeyo tuve muzanyo mujje munyumirwe abayimbi nga basanga omupiira
since the tournament has just begun, we are going to be Konkoromasa, Soroka, Astinam. Ngotya kubanga abayimbi bamanyikiddwa ng'abantu abalina emputu ab'effujjo abatawulira ate abalowooza nti bo bakimekinga tebagamba bano bantu bakulu kizibu omuntu okuba ng'olina obuvunaanyizibwa bw'omulimu gwo nga tolina buvunaanyizibwa bwa bulamu bwo kati omuntu obanga bagamba omuyimbi alina effujjo omuyimbi teyeefuga naye nga ate alina obuvunaanyizibwa bwewuwa alina asobola okuba ne famire asobola okuba ne production nga music nga bwe bimanyi so omuntu oyo asobola okuba nga kiva mu bwongo bwo okwekontrolinga bwe tuba tutraininga on fitness eva tutraininga mentally kyova olaba tokyabalaba nnyo nga bali nnyo mu kulwana fitness bakifuna wano fitness ebyokulwana ababyesonyiwa nti obwongo buba fit tebunyiiga tulinamu baproducer nga ne Simpan Production, tulinamu VJ Junior omwogerezi wa firimu, abayimbi ba King Michael baani bonna babitusi babadde wano naye baani abasinga okuwa obuzibu? Waliwo omwami Nesimu oyo ankayanya nnyo tayagala kola exercise mugamba tutandike okugira tuwominga gamba tayagala tandikira kusamba mupiira so ng'olina sooka kuwominga okutandika okusamba omupiira kati ampamu obuzibu naye nga okimanyi nti omukulembeze olina okufunamu n'ebikuchallenging osobola okuachivinga ebyo ebiddako mu maaso so tiimu ya big up tiimu ya kabi ba mikwano gyange nze ndi full body fitness trainer ate ndi mat trainer kati mat trainer nzigatamu ebya fitness ebya mubiri n'ebya football kati nina full body fitness center yange jenga okujja omwami ono yanconnecting ku tiimu eno lwaki olina omuntu omugumu owuliriza abakooti n'abakulu? Waliwo bwe ntuuka time nga kocha ngamba nzanye namba 6 ate nga nze sigisobola bulungi olumu nga nzanya nnyo kabiri kuba kabiri ko relaxinga ogw'omubiri gusobola okuba 2 tolabye golo ugamba otya nti 2 olina okurelaxinga tolabye golo ze nkubye imagine nze nzanya 2 naye nkubye golo 3 olabye skill nawe ogirabye kozi tosanze mumanyiza naye tugendera gwe jangu match eddako ojja kulaba omupiira tegutwalibwa maso gutwalibwa ntegeera ya bwongo so totya mubiri naye tya kyafuluma esewo